mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kye ndekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Kusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nsibiranga omuddu wo owuwo ku wo. Baana ba Katonda, mbalamusaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristu. Munyenye yaffe eya wiiki eno, nyweza yeeyo mu Katonda. Nyweza yeeyo oba yesiyo. Nyweza yesiyo mu Katonda. Nyweza ye oba yesiyo mu Katonda wo. Wali obaddekaawo omukisa ne gukweyerulira, naye mu kifo ky'okugamba nti ye n'ogamba nti nedda? Gwe mulinga owulira tosaanidde, tolina bikwetaagisa, tolina busobozi. Naye ate ekyewuunyisa, waliwo lw'ogamba nno oba nedda, naye oluvannyuma ne wejjusa lwaki tewagambye yes. N'ogamba nti kale singa nakkiriza, kale lwaki nagaanye? Okimanyi nti emirundi mingi abantu abalala batulabamu obusobozi naye nga ffe situbwerabamu? Okimanyi nti mu ngeri y'emu Omukama atulabamu era yatuteekamu obusobozi naye ffe situbwerabamu? Waliwo by'oyogera nedda, waliwo bw'oyogera nedda n'ogamba sisobola, no sisobola, naye nga munda mu mutima gwo mulimu ekikugamba nti ye osobola, naye nga gwe wano ofulumya nedda sisobola. Waliwo ekyoyo eky'okutya ekitwambala, waliwo ekyoyo eky'okutya ekisobola okwambala mu kifo ky'okugamba nti ye n'ogamba nti nedda. Ekyo nno kye tuzze okwebuulirirako n'okusazaamu leero mu linnya erya Yezu. Jjukira oyinza okugamba nti nedda osanyuse mikwano gyo, naye nga ggwe muli olumwa oba osaanawo. Okimanyi nti waliwo abafuna omukisa okusisinkana abantu abatuufu mu bulamu bwabwe, naye olw'obuzibu obuva mu munyenye ya wiiki ewedde eri abo abaagiwuliriza, oba okwagala okusanyusa banno ne mugoba abantu abo. Obudde butuuse tukizuule nti ye yaffe. Obudde butuuse tuziikule ye yaffe gye twagiziika, tusobole ogikozesa mu budde we tugyetaagira, we yeetaagisiza. Obudde bwatuuse dda. Ate wano twetaaga kimu, neema ya Katonda okusobola okwogera nti ye we yeetaagisiza. Nkusabira enneema oleme kwogeranga nedda wooteekeddwa kwogerera ye, oba okwogera ye wooteekeddwa okwogerera nedda. Emirundi egisinga tutya okuvaayo okukkiriza kye twagala olw'okusanyusa abalala era ng'ekyomulabe kyayagala. Jjukira ggwe bw'ogamba nedda ku kibadde ekikyo oba ky'obadde oteekeddwa okwogererako ye, waliwo agenda okugamba nti ye ku kintu kyekimu. Bwe kiba nga kibadde kyakuba kikyo, n'aba ng'akikututteko. Olabaawo bw'oba owadde omulabe omwagaanya okubbako ebibyo, okubbako ekikyo. Teweerabira nti mu bintu bingi Katonda aba alinze twogere nti ye, olwo naye alyoka agolola omukono gwe gy'oli, weewuunye n'okwewuunya. Bakulu, tulina okuyiga okukkiriziganyanga ne Katonda, olwo naye asobole okutukozesa ebinene. Bw'akuteerawo embeera gwe n'ogigaana, munnange ye tayinza kukaka. Buli bw'okkiriziganya ne Katonda otandika okulaba ng'ebintu bingi bisoboka.
Ekyewuunyisa bw'ogaana okukkiriziganya naye Katonda tagenda kukulemerako, wabula ajja kusigala ng'akusindiikiriza mu mwoyo gwo oba oli awo okkirize. Mu ggwe mulimu eddoboozi erikubuuza nti oyagala omulimu omulala, oyagala mpeta, oyagala mubeezi, oyagala mukisa, oyagala mwanange nkukyusizeemu, oyagala mwana, oyagala kuzimba, oyagala bunnaddiini, oyagala busaaseredooti, oyagala kuwangaala, oyagala ddembe n'ebirala bingi. Bw'owulira eddoboozi ng'eryo todda mu kulonzalonza, yanukulirawo nti ye Mukama wange, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yanukulirawo. Va mu kwebuuza nti oba eddoboozi lino lya Sitaani oba lya Katonda. Ani yakugamba nti Sitaani alina akalungi kakwagaliza? Ebirowoozo ebirungi ng'ebyo waggulu bitera kuba bya bwa Katonda. Va mu kutyoddemu nti ye Mukama wange njagala. Wulira Omukama kyakugamba mu Korinti ekyokubiri omutwe ogusooka olunyiriri olwabiri. That for in him every one of God's promises is a yes. For this reason, it is through him that we say the Amen to the glory of God. For in him every one of God's promises is a yes. For this reason, it is through him that we say the Amen to the glory of God. Bingi ku bisuubizo bya Katonda eri abo abalina okukkiriza byatuukirira dda kubamu, ku balala biri mu kutuukirira, ne ku bandi bigenda kutuukirira mu linnya erya Yesu. Abo abaatula nti ye. Kiri eri ggwe okuyimirira mu maanyi ag'okukkiriza n'oyatula nti ye, nzikiriza ngenda kuzaala. Iye nzikiriza ngenda kuwangula omusango guno. Iye nzikiriza nti ngenda kudda mu ddwaliro bankebere. Naye n'abasawo bagenda kwekanga olwalizaatisi zange kuba bigenda kuvaayo nga ndi mulamu. Iye nzikiriza. Iye ngenda kukyusa ebyafaayo bya famire yange mwenna mwewuunye. Iye ngenda kuzimba buli omu anneewuunye. Iye ngenda kumenya rekodi y'obuwangazi mu famire yange, ngenda kuwangala mwenna mu kyewuunye. Iye ngenda kuba wa mukisa mu kyalo ne mu kibuga. Iye ngenda kubeera wa mukisa era musanyufu mu busaaseredooti bwange mu linnya eddungi ennyo erya Mukama wange Yesu Kristo. N'ebirala bingi njagala yatule nti ye. Bakolomona nsonyiwa naye mpulira muli nga noonyayo abasajja n'abakazi abakambwe mu museeyo omwoyo abamaliridde okwatula nti ye, naye nga ye yaabwe eva mu mutima munda era ng'eyambadde amaanyi ag'okukkiriza nti ye Mukama wange mmaliridde ngenda kusonyiwa, ngenda kukwesiga obutakuvaako newakubadde mpita mu kusoomozebwa kuno kwonna sigenda kwabulira. Ye Mukama wange ngenda kuyigiriza ekigambo kyo era nkulaalase in season and out of season ennaku zonna ez'obulamu bwange. Ye Mukama wange nzikiriza nti enzigi ezibadde ziggaddwa, ezibadde zaggalwa amangu ddala zigenda kuggulwa. Yes, I believe. Abantu ab'ekika ekyo mbanoonya ate nkulayirira ngenda kubafuna. Asooka yenze, owookubiri ye ggwe. Waakiri kantandike naabo. Lwaki nkyagala kati Omukama atulinze twatule yaweereze enneema ye tusobozesa. Kubanga ku bwaffe tetusobola wabula ye kyatwagaza ffe kwe kwoleka okukkiriza okwannamaddala gy'ali, ebisigadde mujja kwewoonya. Ate nno munnange kankubuulire, Omukama tagenda kukulemerako ng'ogaanye nti nedda. I love God's ways. Wabula ye ajja kubeerangawo ng'alinze lw'olyatula nti ye, with belief and trust. Then he will immediately breathe in your direction.
nkimanyi nnyo nti emirundi mingi emikwano okusomoozebwa obulwadde bitta yeyaffe oba yesi yaffe naye nsaba okuva kati tuleme kuddamu kubiwamwaganya munnange sijja balimba kinnakuwaza nnyo bwe ndaba era ne mpulira abantu abaatula nti Katonda waffe yaliwo waali era alibeerawo that he was, he is and he will always be naye nga tebakkiriza nti oyo yaliwo era n'akola eby'amaanyi luli nti omu nakati aliwo naye mbu kati takyasobola kubikola ekyo nze ku lwange ndabira ddala nga kuba kuvuma Katonda kino mukwano gwange nsaba okiwulirize nkyogera nkikakasiza ddala buli Katonda kye yakozesa ne kye yakolera abalanzi ab'edda abatume n'abakristu abaatusooka asobolera ddala okikozesa n'okikolera gwe nange ab'omulembe guno. That I believe with no doubt at all. Tulekere awo olw'obutakkiriza n'obugayaavu bwaffe okulowooza n'okulowoozesa abantu nti Katonda w'omulembe guno munafu gy'oli wanjawulo kuwedda. I mean, he is the king of the Jews, the king of Israel, the king of all the ages, the king of heaven, king of glory, king of kings and lord of lords. He is the prophet before Moses, a priest before Melchizedek, a champion like Joshua, a king from the line of David, a counselor above Solomon. I mean, he is the first and the last, the Alpha and the Omega. He is, was, and will always be. Kati ago gonna amanya n'ebitiibwa ate nga ddala bituufu gy'ali lwaki tubimuyita nga situkkiriza nti asobola. Njagala weefumiitirize ku Noowa Mukama amulagira okuzimba ekyombo wabula obudde bwakimugambiramu okukizimba bwali bwa musana pereketya teri wadde akabonero akalaga nti enkuba eyinza n'okutonnya. Naye Mukama bw'amulagira okuzimba ekyombo newaakubadde yali tamanyi kiddako teyagaana wabula yagamba nti ye. He just said yes. Lwaki yakikola? Noowa yamanya nti amusabye okukikola ye Katonda era nti newaakubadde ye nga Noowa yali talaba kubo na ngeri ki Omukama byamugambye gye bigenda kusoboka. Katonda akimugambye yakimanyi. Kuba tewali kyagololerako mukono gwe ne kitaba, tewali kisuubizo kyasuubiza ne kitatuukirira. Jjukira munnange nti gwe woolaba enzikiza, Katonda alabawo kitangaala. Noowa ekyombo yakizimbira myaka. Abantu baamuyitanga mulalu, baamujereganga, naye olw'okuba yali yayatula nti ye eri Katonda n'eri ekigambo kye n'ekisuubizo kye, yasigala atambulira ku ndagaano eyo era gye byaggweera mwenna mumanyiyo. Because of his yes and insistence on his yes. Wenjogerera abaasekanga n'okujereganga Noowa ng'azimba ekyombo siina n'omu gwe mmanyi linnya, wabula eyajeregebwanga tavanga era taliva mu byafaayo by'ensi n'eggulu paka ensi bw'eriggwawo. Oyo ntegeeza Noowa. Nsaba onyweze yeeyo, onyweze yesiyo mu Katonda wo, olinoonya okumpa ekirabo. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bannange gubakeeko gubakuume gubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.